Wona wasinzira okubeera ng'otulaba byonna by'okola nkwaniriza nnyo kubuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa leero omwana nga yantadde wala naawe kiki kati eno yentuula gye ssentamu buuza abantu banyabo ne basiba abatulaba era batuwuliriza byonna gye musinziira mbalamusizza tujja wange andeese Lwokyo wano olwaleero ate nga wiiki ewedde namugamba oli mu bibuuzo sigenda kujja kati oba ayagala nnwane fitina ki simanyi ate kyogamba wano tubaddewo kulwana wano tulibeerawo kulambika neeteeseteese okunnyonnyola nina be nalaba oli nga banvuma nga bakuvumira kyali ne balowooza mbu ebyamateeka sibimanyi nakuweereza ekiwandiiko kyange ne mu comments nakiteekayo naye ate tebakisoma kiwanvu kizibu nasomako nenkoma tebakisoma nenkugamba nti gamba Ivan Bwowe akomewo Makerere asome bye basomesa lwataali mu kiraasi tujja kulaba oba nakomewo Makerere oba taakomewo ajja kudda kubanga oyinza okwogera ebyo nga Bwowe nga agenda kulayira nga mubaka tasobola ekyo tekisoboka era tokiwakanya naye bye si bye tujjiddeko leero okwogerako mbimanyi naye kye ŋŋamba nze nga nze mu kulaba kwange Bwowe alina ensonga anti gwe tomanyi mateeka simanyi mateeka naye obutinitini bano basaba constituency ki mu bya bulijjo olaba nga alina ensonga. What is the gazetted constituency in Nakawa West? Nandi kakati etteeka nakuweereza nga ligamba kankubuulireko akatundu namba 11 kagamba nomination of candidates. A nomination paper must A contain the name of the constituency. B properly completed. C contain no material defects. A material defect is one that misleads, is false, or identifies or misidentifies the electoral area. When a wrong name does not cause disqualification, Ugandan election jurisprudence is clear that technicalities that do not affect the substance should not invalidate a nomination. Court rely on Article 126(2)(e) Region Nakugamba of the Constitution, substantive justice over technicalities. Section 12(1) of the Parliamentary Elections Act, the Electoral Commission must reject a nomination only if it fails to comply with the Act in a material particular. So, if Nakawa West, if Nakawa West and Nakawa Division West refer to the same parliamentary constituency, as indeed they do, and the intention is clear, the Electoral Commission officials and the voters are not misled. It is not a material defect and cannot be used to disqualify you. Uganda courts have upheld nominations where the intent was clear despite minor errors, e.g. spelling mistakes, missing initials, small descriptions, and what have you. Kati material defect mu Nakawa senga abantu bagamba nti yali badde nga waliwo erinnya eddala senga erinnya lyo yotaddeko liina local government gye litegeeza liina ekitundu ekirala kiryogerako katugeze singa ku mpapula zaabwe bajjuzaako Nakawa Division nga tekuli West ekyo kyali badde misleading kubanga wali local government gye bayita Nakawa Division naye kye basaako kiri Nakawa West. But gazetted constituency wajita wajita kye basaako kiri Nakawa West. Teriyo katundu kalala konna kaliko Nakawa West okujjako Nakawa Division West constituency. No gazetted constituency wajita wate? Nkugambye. So wandajako kye bayita. Tubirekera akakiiko k'ebyokulonda. Naye nze Bwowe yaŋŋamba akakiiko k'ebyokulonda wekagamba nti toyina nsonga. Agenda mu kooti. High court. Nina emitwalo gyange 5 bw'awangula omusango ogwo. Okay. Tugenze wabese ndi muyizi waago ye yagamalako naye nina emitwalo gyange ameka era kwensinzira omugamba nti akomewo Makerere ku university gye yasomera asome bye baasoma ku lunaku lw'ataasoma. Tugenze wa Namboze Betty bakireke agamba ki tugenze wa Kasibante Moses bagamba kisoko mbuli ebigezo njagala nnyo okumanya kye bagamba tonaba kutegerako ku lutalo luli mbulira ndabe Betty Namboze bakireke yagenze Masaka ku Katuuti
nakwata akazindaalo munjogera ennaku zino n'ayisaamu eggaali Mpuuga Abedi Bwanika namulabye ne Kasibante naye n'agamba ono yanjogeddeko ku katuti ka byabufuzi naye n'akwata omuziro n'agamba oyo aliyo nga mulema mu parliament naye tabangako na mulema n'agamba Betty gwe omukazi Mpuuga yabeerangawo ng'alwana oyingira otya parliament gwali mu kulwana Mpuuga afuluma atya parliament Mwanga Kivumbi Mpuuga yalwananga oyingira otya parliament gwali mu kulwana yafuluma atya parliament ekisooka olutalo lunani alufunamu ekyokubiri entalo zino Nambooze abasinga simanyi lwaki beesibe nnyo ku Nambooze olaba wadde Kasibante yayogedde ne buli mwali ku Nambooze Nambooze tewandibadde ggwe Nambooze lwaki tujjukira Nambooze weerabira Nambooze oli munnanfuusi ebintu bibiri ekisooka ate naye wangambako nawe Nambooze yakulwanako ekisooka mu byobufuzi ekigambo kye bayita eddogo kiririyo tugume yaŋŋamba luli mu politics ekintu kye bayita eddogo kiririyo gye kiri era eddogo basobola oddikuteekako n'olwanirira omuntu n'omufiirako gwe ne weerabira ebyo by'okola nga ddogo lyerikozesa kubanga kyenjagala okakaseera okkirize nti Nambooze talina kirala kyonna kimukozesa okuggyako eddogo gw'olowooza omanyi n'abantu bentunuulira Nambooze ne Muwanga Kivumbi kati batambula kulaaleza abantu ng'ate be bavuma gwe nga munnamawulire be bakwasa ebigambo ebyokwogera gwe nga munnamawulire wabaddeko ku constituencies zaabwe Muwanga Kivumbi yawangula dda nti ayinze kulayira tannaba kiki ekimutambuza mu constituencies z'abalala Nambooze tannaba Nambooze yawangula dda Bakaluba Mukasa ayinze kulayira ate Bakaluba yekka Nanifa Nabukeera yali ombaka wa parliament kati omukyala kasata afuna kadi ya NUP ali ku muzindaalo ku municipality kubanga Nambooze yamulemesa era ne Bakaluba Mukasa naye bw'atafuna kadi ya chairman naye n'alumba Nambooze kubanga Nambooze yakola ki yamulemesa kati oyo okuggyako nga baliyita ddogo wali baddewo ensonga mutwale Masaka yandibadde agenda n'ayogera ebigambo by'ebyobufuzi tewali nso kyogamba nti beyagenza okulwanirira Masaka bali bubi nnyo okumusinga Bajavira Javira ali bubi okusinga Nambooze mukono oba Javira ali bubi nnyo okusinga Muwanga Kivumbi Butambala eryo baliyita ddogo basigalizamu kasala kkubo kyekisooka ekyokubiri karakita ya Nambooze ng'omuntu alina omutima omubi ye ng'omuntu Nambooze ng'omuntu era Katonda yalyoka n'amukola nga musajja mukazi abakuba musajja naye wabulidde Mpuuga nga yanukula Nambooze yagambye mu nsonga ze yawadde yagambye nti ekikulu mukazi nnamaka ekyo wategedde kye kitegeeza watenategeera yafuga ye musajja ye mukazi ewaka Mpuuga yayogedde mu Luganda n'abasinga obungi tebakitegedde kati Kasibante ye nayawukanye naye bw'agamba Nambooze si mulema kubanga Nambooze mulabeko emirundi egiwera nga gira mu kagaali k'abalema luddawa mu parliament kati bw'agidde mu kagaali k'abalema mu parliament n'omwetegereza nga agidde mu kagaali k'abalema oteekwa okubuuza Nambooze mu nsonga z'obulema zaddawa ekibi kye tulina ne Nambooze nti abantu bangi bava ne balwanirira Nambooze naye Nambooze talina nsonyi mu mutima gwe kukulwanyisa wadde ng'oba mulwaniridde nze gambye neesimbawo mu 28 okuvuganya mu kalulu ka by election ya Kyaddondo North mu biseera ebyo DP yali badde na activities 3 twalina gye bayita ya DP Mobilizers Group nga tulwana okuzaawo eddembe ly'obuntu yali ku kibuga Kampala waliyo referendum eya 2000 gye twali tubaddemu nga tulwana okugiremesa waliyo nekulwanirira lipooti ya Kayiira yo netugana emigo twagendayo eri gye baali bamuziika Kayiira mukyala Regina Nakaziba Kitte yali yakava mu URA neyegatta ku DP nga Nambooze ye ssentebe w'akakiiko ka Seeke nga nze ndi memba kakiiko ka Seeke nga Buganda erwanirira ensonga egi federo ngera tulwana tuyingize abantu basinga obungi abategeera federo nze Sewandagi nga abantu bona bamanyinga munna federo omuteeso omulungi nga buli kyenkola mu federo abantu bakitegeera ngera bakimanyi nti kyekituufu mu budde obwo nali musajja mwogezi nga buli muntu yenna akkiriza nti Sewandagi musajja Nambooze mu fitina ye nakulwana
nanwana seyo kane ku mulundi guno Namboze yalese Zambali ng'alwana Sewanda je ng'amaze okukakasa nti Kyagulanyi ka Sewanda je myaka ena gye kaali koogeredde NUP Bakyagulanyi kadi bateeka oggikawa nadduka n'ategula Zambali ewa Lutamaguzi najja mukasuka mu Nansana municipality nga wamuyisizza waliwo aboogera okunsinga era nze kasita baŋŋamba toyinza kufuna kaadi eyo era nagamba ati nze bya kaadi mbikoze era nange nagamba nekugamba Namboze yalese Zambali era nasanga wano nga nabala bagamba Sewanda giri ayogera kubanga bamumakati nze atasaba kaadi baginyimawa olaba bampayiriza n'okumpayiriza mbuli bwe nali nesimye ku bwa kansala nabasaba kaadi ne baginyima nze yali kaadi ya FDC kukali akalwa akawedde 220 nze yali kaadi ya FDC wama waliwo ku FDC kati yanupe nagisabira bwa nze sina we nasabira kaadi ya NUP kati nze atasaba kaadi ya NUP NUP eva yati eri egambe nti yampa kaadi n'enjigana Namboze nawo nakombawo Namboze mukazi wa fitina ate mu fitina ye yerabira abamuyamba kankubulireko Reverend Peter Bakaluba Mukasa nga awabidde Namboze omusango ogwo gwe bamuwabira ogw'enguzi ogwasibya Namboze yali Jabberi Bidandisali eyanoonyeza Namboze balooya Elias Lukwago Mbalukwago and Company Advocates bamuwolereze Lukwago tiyalina nsonga yonna emuwolezesa Namboze kubanga Namboze yali wa movement nga Lukwago wa DP Namboze yali wa movement obudde obwo nga Lukwago wa DP wabula ekyabagatta nti Namboze yali atandise okujja ku radio ng'abeerako ng'ateesa ng'ayogera bigambo naye tanaba kuwera ku radio nga tanawera kuba radio zaali zaffe mu biseera ebyo okiraba ne bamukwata emisango gire gyasooka yali Bidandisali yapangisa Balukwago okuwolereza Namboze tegeze Balukwago tebamuwolereza ku bwereere Bidandisali yabasasula emisango egyasooka ne batandika okukwatagana kati bwe bakwatagana naye Balukwago ne bamulaba nga kawala kajagujagu nga basobola okukatwala mu byabwe ebirala Lukwago n'akola ki n'atandika omuwolereza n'amuwolereza naye Namboze okumanya talina kisa okimanyi nti era wagira balimu bino ebya Lukwago ku nsi yonna eyalaba Lukwago nga abinkana ne Namboze yali wangudde emisango egyo senga si Lukwago ng'agiwangulawo Namboze yali wakusiba okumanya eddogo gyeriri olaba ne Nalukoola Elias mukwano gwaffe namulabye Kadaala nga naye ali ku Lukwago ng'akolokota nembuuza bannange Bobi Wine eddogo yali jjawa byawa bano kubanga Nalukoola yali genze n'anoonya kalulu ke nga Nalukoola Nalukoola tavuganya kifo kya bwa meeya si kyavuganyako avuganya kubaka ba palamenti abalonzi abalonda Nalukoola be balonda Lukwago bekiri kakati Nalukoola okuvaayo n'akwata Kadaala n'agamba nti twetaaga bannamateeka twetaaga yinginiya kati ye Nalukoola mu kisimu n'amateeka ate nga naye munnamateeka ng'ayogera ekyo ekigambo tetwetaaga bannamateeka anti wegambira ati eddagala eddogo likola mukwano gwange Lutamaguzi yali Kazindaalo n'abaako ensonga enkyamu jaggusa ng'ayagala ojjogera bonna be yamenyanga bannamateeka yatandikira ku mpuuga munnamateeka nazzaako Lukwago nga munnamateeka nazzaako Nsibambi nga munnamateeka yamenya bannamateeka 7 omwana gwe yali naye n'atandika omumenyera n'amugamba nti naye ate Bobi Wine muki Senyonyi muki koye ate Lubongoya ebyo birala nnyo simanyi tetwogera ku byanjovu ate noyita akamyu naye ng'amaze okuvumirira bannamateeka abasaanyizzaawo okumanya eddagala eddogo likola omuntu atuuka emabega wa Kazindaalo n'avumirira abaasoma n'agamba nti abazivu be banoonye eggwanga lyaffe babadde w'ebbanga lyonna batukolere mbulirayo kuba NUP okujjako Mathias Mulumba wa Lukagga ne mukwano gwange yayita Oluganda aliwa mulya nnyama oweeno mbulirayo mulala ataasoma sawa bonna baasoma kyoyinza okugamba nti no tebagenda nnyo wala naye bayivu kati ekibavumiriza abaasoma kiki eryo lye bayita eddogo kati Namboze aliko eddogo eddogo eriri ku Namboze baliyita kinaawuuzi lyeriti eryo kinaawuuzi akuleko okukola bye walikoze ebituufu eby'ensonga n'ogenda omayukira ku bitakukwatako ate si bano beeno bokka naye nabali abavuganya Namboze bamuloga nti kati bamuloga agende Masaka ayogerere ebikikinike awalirize bakasiba nte awalirize basewandagi bamuddize kati bamukubira mukono kati ayinza okungamba nti akakalu kayinza okulema Bakaluba Mukasa okuwangula
So Sewanda je nkube tutataganyizaamu naye katutambule obadde okyangamba n'ogamba mbu obadde okyambuulira mbu Nambooze obadde agatuukeri abasiisirize ekibuuzo kye wabuuzizza ekikulu kyabuuzizza nti bino byonna biyamba ani ku lyato eribbira tekubaako muwanguzi eryato lino lye tuliko ffenna tuli baakubbira kati eryato bwe liba lirimu ekituli nga libbira kati ate gwe noddira empalana gy'olina ku Sewanda gyoba ku Matiya mu kifo ky'okudibima ebintu mu nnyanja nga bw'osena amazzi mu lyato n'otandika kukuba Matiyasi kitegeeza nti mwenna mujja kubbira bino bikolera omuntu ogwo Museveni bituzaayo ku kiri kye nakugamba nga ntandika nti lwaki njawukanye ku ba National Unity Platform nti bavudde mu struggle ebikolwa byabwe biyamba nakyemalira era olutalo wano olwotunuulira njagala otunule wano mu Kampala otunulire mu Kampala Metropolitan otunulire Greater Masaka ogende ne Greater Masaka erimu Sembabule n'ebirinaanyo ebitundu ebyo teriyo campaign neegi eri kulaga bannayuganda obunafu bwa Museveni lwaki Museveni asaanye okuva mu buyinza Nambooze yasituse okuva emukono n'agenda ebuddu ng'okuva e Kampala okutuuka emukono ziri mayiro okuva emukono ziri kilomita 5 okuva emukono okuva e Kampala okutuuka ebuddu gye yabadde ziri kilomita 10 n'atindiga eggendo lya kilomita 10 ng'ekimututte kiri eki Mpuuga tajja mu bukulembeze Mukama Katonda bali ayagala okuzirikiriza Sodoma ne Gomora yagamba omu ku basajja be nti mu kibuga ne bwe naasangamu omuntu ogwo omulungi ekibuga ekyo naakisonyiwa ku lulwe kojjange obanga oyagala okulwana nange osookanga kutunula mu bulamu bwo nti emyaka gy'obaddewo Sewanda alina olunaku olumu lwe yagatta ku bulamu bwe eddakiika wadde emu bwe lubaawo n'otamulwana nakugambye nti Jabberi Bidandi Ssali ng'amaze okuwa Nambooze baloyo abaamuwolereza Nambooze Bidandi Ssali bwe yajja okwesimbawo mu kalulu kaali ka 2011 omanyi Nambooze bakandidate gwe baalina mu kalulu ako bawagira Kizza Besigye bawagira kituufu Bidandi yalimu Nambooze aka 2011 Bidandi Ssali Nambooze yakana okuwagira Bidandi n'agenda n'awagira Kizza Besigye ate n'atakuma kuwagira buwagizi kwokka n'akwata n'akazindaalo buli lw'okwata akazindaalo ng'olina kandidate gw'owagira ebiseera ebisinga obungi owalirizibwa okwogera ku bakandidate abalala obunafu bwabwe kubanga ebyobufuzi byafuuka nti biiya gw'owagira akole ki ayitewo kati byebyobufuzi bya bannamboozi Nambooze yeerabidde nti baamukuba emiggo ng'alikundira ebyeyita omulema nze nange nali omu ku baamuwolereza abaana abo n'abanu baayogerako kuba baamukubira mu gikwateko togikwata 2017 Nambooze ayingira mu kunoonya akalulu ka National Unity Platform anoonye kaadi nga tebanaba kwegatta ku gundi ku Kyagulanyi ab'NUP abasinga obungi baavuma Nambooze ba bloggers ne bagamba nti Nambooze yeerwaza naye nga mukazi wattu ali ku mugo gwaki Gwantana naye yamufunira ssente ezo mujjanjaba zaali za kusonda Parliament si ya mujjanjaba kati Parliament atesonda sente saba tekukuba abakwogerera ekyo kiri mu mateeka ng'omubaka wa Parliament yanofuna obujjanjabi mu mbeera yonna obujjanjabi bwamutuusiza ne mu kisanja kino kuba yalwala 2016 ne kaakati n'atuuka ne mu 2 obujjanjabi bwe ekisanja kino kyonna ekisooka emyaka gyonna bamutwala bayira okumujjanjaba bamutute mu kisanja kino omujjanjaba mu America nga Mpuuga leader of opposition Mpuuga yateekawo yeyayiwawo mubiri ebigambo abadde ne Kasiba nte wano bingi yabyogedde saagala na kubiddamu Nambooze wabula nze yansanyusizza yabadde Dr. Abedi Bwanika Omugalatiya ye yagambye nti nze sigenda kwogerera Nambooze kigambo kyonna naye kamukwase Katonda nze ebiseera bisinga yatandika n'omwogerera mu kusooka balina ku NBS nze ebiseera bisinga buli lwemba nga nze mutuufu Wanda bano nakugamba
nti mpita Mukama Katonda mu ggulu gyali altewo okulamulako wakati wange ne mukwano gwange Lukanga Moses. Lukanga tana kye yakola okujjako wanyigira bwe. Atulamuze Kisaffe Embinze naye. Tana kye yakola Lukanga. Sikiraba. Era nagamba nti bwana wangula kalunja kuba mubaba wangudde. Lukanga nga kawangudde. Bwe mukwano gwo neyinja kubeera omu mu bana abawangudde. Kati nambozi wadde yagala agenda eri abasisiriza aba DF yaka wa NUP. Kankuwera abantu bembadde njogerako bali babiri. Nkugambye Nalukoola Elias avugana wadde kuba off camera oli atugambye Nalukoola bagamba nti yeroya asobola okujja ku mukolo gwo n'alaba wa amatala nga gwe wamuyise ate n'agenda n'akuwawaabira. Kati obuba bunnanfuusi. Kati obunnanfuusi obwo ate bwaba musajja musiraamu obusiraamu bukyawa nnyo omunnanfuusi. Kati Nalukoola teyali badde munnanfuusi kuba mukaluluke Elias Lukwago yalimu. Omanyi gundi Mwanga Kivumbi yagaa nti buli omu yayamba munne nabo badde mweze emboozi nze nakuyamba nakuliisa nakusuza nakola ebyo byagwa katuli ku lutabaalo. Mwanga Kivumbi bw'aba alina be yayamba naye abannyonnyo abagambe bw'aba alina be yayamba nga bamukuba. Kuba defense yammwe yeeyo Muwanga tewalina sati omusipi gwali gwayoleka esati akabwake weeyoleka kakuluma ki enteega. Nze bwe mba nkulangira okuba nga nakuyamba bw'oba olina kye wannyamba kijjeeyo era ombuulire nti ekyo kyonnangira. Waliwo omusajja twabeeranga naye bamuyita Lwetutte ekisajja kibeereyo Obwongereza bwe nagwa ku accident mu COVID olujjukira mu COVID ate tunabakwata naye nagwa ku accident mu COVID bantomera ne bansuula ku ddwaliro nga bamanyi nfudde. Bakutomera piki yakutomera? Bamotoka wali ovuga piki? Nga nvuga piki ey'amagye nensuula ku ddwaliro awo Seguku nga bamanyi nfudde. Seguku wano ku doctors waliwo akalwaliro bw'oba va wano ku Nebalamye bw'okyamirodde ku Central kuki Nebalamye Mayanja ku ssomero lya Mulindwa St. Lawrence vaawo awo kawansi kati ng'olinnyalinnya akasozi kali akatuuka ku kiwoteri kiri ekinene ekya GM. Kati abo sayidi awo bantomerera nga bakava kuberikira ku Taiba ne bajja bansuula ku ddwaliro eryo abalita tebalina mataala misana ttuku ne bajja ne bansuula awo. Kyali kipulaningi nga bamanyi nfudde. Lwaki nagamba nti kyali kipulaningi? Nayina essimu smartphone nnya nga mpya ttuku ziri mu bokisi kuba nali nzitwalira bannannyinizo eyo. Wali okola delivery? Nayina ssente mu nsawo $1,000,000 kubeera nazo buli gwe nawanga essimu namuwanga ssente nali nvaamu kuba byasi nga ye muwadde akake. Kati nga nkomawo eno bali ne bantomera naye ssente zange n'essimu zange byonna bwega bwe nabirina essimu eziri mu bokisi byonna ngenda okudda engulu nga omusawo abindaga mu ddwaliro. Ne mbuuza omusawo natuuse ntya wano naŋŋamba waliwo musajja akuleese ku bodaboda nga gwe totegeera n'akuteeka wano konze babadde bameka nti abadde omu ne mugamba abadde tategeera ate andeesa atya wano. Kati nkebera essaawa we nakubirira mukuba byasi nga mugamba nti nze nsimbudde ne we nkubirira Kabuusu nga mugamba nti nfunye akabenje nga wayiseewo essaawa mmeka? 2 mu ssaawa 2 ezo nali siraba. Kati ekyo naye omuvubuka oyo kati Kabuusu yagenda mu gurupu yaffe bagiyita Buganda Think Tank n'ateekamu Sewanda gy'afunye akabenje yali bubi 222. Awo omusajja muzira kisa banzijanjabira $76,000 mu ddwaliro eryo n'azimpa omukono ogwo. Yabuuza bakupanja sente meka gonze $76,000 mba ndi awo ng'akameseji ki 8 nensasula nensigaza na ku balance. Kabuusu n'atwala n'ensula ewuwe. Kati aba mu gurupu eyo batandika okunsondera. Kati n'omusajja kyali kinjerega ne kiŋŋamba nange nakuwa ku ssente ne mugamba mmeka? Nono mwaka ki 2025 nagwa ku accident mu 2 ameka 2 anti akulaba wasese omuntu gwe yawanika ssente najja yaka message Matia oyinayo message nga omuntu wamuwa ssente mu mwezi gwa mukaaga omwaka guno negwe nawadde gulo sigiinaamu. Kakati noli yajjayo message nga yampa ssente mu 2 emitwalo egi nenyiiga ne mugamba ssente zo kanzikole ki mpe namba y'essimu n'agimpa nenzikwata nenzimuddiza. Ekyo kye mbadde nkulaga nti omuntu wabanga akugamba ebigambo nga olina kye wamuyamba naawe mugambe nti kino mpuuga ne Kasibante Moses ne Moses tewali yali amanyi ku radio kituufu ekyo. Kasibante Moses yalinga moderator we ng'oli eyita madamu teacher ng'ono ekirasi monitor awo Namboze we yava n'afuuka kye yafuuka.
abantu bayamba Nambooze bawera ko muzeyi wange bidandisa liyasooka kubamuyamba naye gambye Nambooze yayimirira kadala n'akola ki namukolokota nze Nambooze nali mwana we ku tiimu ye nga ye chairman tiimu nga Buganda yeetaaga banna federo nga mu nsonga za federo tewali asinga Sewanda gikuza chulu gama kwa bakendeze ku bintu okujjako Haji Hussein Kyanjo nga yeka yakola ki nga andika fu Nambooze yawagira mulala nze n'atampa oyo yo munabi yafuzo mutuka n'agenda ne kulale tiyakomaawo n'agenda ne kulale nansana n'agera akagero n'anvuma kati oyinza okwewunya Nambooze tegeza Nambooze avudde mabega nga embeera ze oyinza okwewunya Nambooze ng'avumya empuuga Nambooze ye nakigwanyizi bw'atunula ekimuyisaawo kati amanyi nti okuvuma mpuuga kimuyisaawo era kikola akalulu emukono bwe yagenze naye obuzibu bwe bwajjidde mpuuga teyamwanukudde yagambye nti oli namaka yafuga ewaka ye musajja ye mukyala nti yabadde ategeeza ye mukyala ye mwami kyeyabadde ategeeza bwe yamaliriza ye Abedi Bwanika n'agamba nti nze mukwasiza kaki Katonda mukwano gwange muto wange Kasiba nti ye yagambye nti nze nja kumukola ki nja mukolako nja mwanukula era yamwanukudde ng'amateeka bwe gaagala ngeno obuyinza bwe bwagala naye ebyo byonna bikolera omuntu ogwo Yoweri Kaguta Museveni mwami Museveni atuukiriza kiri kye yagamba nti opposition yonna nja kugikola ki ajja gimalawo ne Nuupu nja kugikola ki nja gisaanyawo tunuulire entalo eziri mu National Unity Platform olwaleero ebigambo bya Museveni ebyo kyabibuusabuusa era oyinza okugamba nti Museveni wakyaliwo opposition gyali lwaki nedda sinze njiraba oli munnamawulire empaayo ebigambo 5 bwe biti bana bavuganya Museveni bye bayogedde kulaale nga bimujja nga gwe bw'olya bwoti ogamba nti Museveni kaaveeko ku ndoza omaina nyino lukunga lwa Kyagulanyi nalabye Arua yesterday lwadde lukunga nalade lwa maanyi yayogeredde muki abantu basobola amanya abantu basooka okuba walabye enkungana nga zino ezabali mwezo ze walaba nga yeekalakasa nga yeekyanga apakati yodulu huku nakola ki bwe bamulangidde ate akagulu akalema kati ate n'akyusa kati ate kubanga ebyokwogera tabirina aleta kugulu kati alaga kugulu abantu bamukwatirwa ekisandi mulema bali mwezo yasoose okuba omulema bali mwezo yasoose okugwa ku accident n'alemala bali mwezo alina n'omukisa asaana okwebaza Katonda abantu basinga obungi abagwa ku accident bafa yagwa ku accident n'afiirwa kugulu n'asigaza obulamu eyali afudde bw'olemala ng'ogamba nti Katonda yakola ki naye kati naye alemedde otumulya byagenda okukola ali ku budaala bwa byabufuzi atulaga kagulu kawanika ati tumukwatirwa ekisa akakagulu kayinza otwerabiza nti Lukwago yenga bayabana Kampala tebamenya amayumba gonna mu Lubigi Lukwago yagenda mu kooti balina babalemesa okugamenya ayinza otwerabiza nti baali bagoba batembeeyi mu Kampala Lukwago yagenda mu kooti Jennifer Ssemakula mu Sinalema n'atatugobawo obutale bwonna mu Kampala wano waliwo akatale abagagga ke batayagalangako kutwala era nze nsaasira omuntu ali mu katale ng'okola mu katale nga togenda kuwa Lukwago kalulu naye nkulaga abantu bannanfuusi bw'oba togenda kuwa Lukwago kalulu ng'okola mu katale ng'oli wa bodaboda ng'ogivugira mu Kampala ng'oli wa takisi ng'obeera mu Kampala muno ng'oli musajja mufuna mpola ng'obeera mu Kampala muno Mukama Katonda akusaasira oliko ekizibu akalulu kanamala okuggwa ojja kumanya gy'onaasibira bano basobola batunda bebaagala okuwa kati ekibuga tebakikuziza haamu nva kuyita ku paaka empya olwaleero nalaba artistic impression ey'ekintu haamu kyagenda okuteeka luddawa ku mwala n'ekyula bulungi nnyo nenkyetegereza nga ndaba mulimu obutebe abantu batudde bali mu masimu gaabwe nga ndooza ajja kubaawo ne wifi era ejja beerawo bwe ntuuse ku paaka empya noonya ekintu ekyo kye baatulaga mu artistic impression wekigenda okutuula sinalabawo kuba ndaba kalina kati ekyo kye baatulaga kigenda kubeera waggulu ku kalina eri kubanga omwala baguzimbyemu anti labayo akali bakendo tula ku mukonda n'omanya nti kano kendo oba eno ndeku kati nange ntunudde baatulaga ng'ekintu kyererezibwa ekiti waliwo ebimuli waliwo obutebe abantu batuddewo kati ate ndaba mpagi era basereka kalina ey'okubiri bali mu kuzimba tusooka tuddeyo wali ku lutalo lw'abantu bano basobola okutuula eba National Unity Platform be baagaba ekyo
kati babanga ekyo kitubalabirako kibagaba bakwasa ekibuga kyonna era bagenda kibakwasa ratings ziriwo obo butale tunadabo busigaza abo butale kati be basalawo oba bakwasa oba bakwasa n'atunda obutale oba bakwasa n'abununula kakati obaleka ne besalirawo waliwo ekintu kyotagama kiringa enkuba ine eri mutonya togamba kuva mu nkuba fenga abazadde bw'otunulira muwalawo nantume oba bukirwa ng'asunye ebbeere ng'obulenzi butandise omuperereza tomuleka kufuna kyayagala kubanga tewali future omugamba ne bw'agaana n'omwesonyiwa tosobola okugyayo n'omuggo bayibuli egamba sula omuggo ono n'omwana bano tujja babuulya lwampaka bano agaana otegeera tujja bategeeza lwampaka tuddeyo wali bano buli omu alumizibwa nga Nambooze olwali asobola yagambagana oyombagana ne Kasibante bano basobola okuddamu ne batuula ne babeera omuntu omu ogenze n'ogamba nti abantu banyiigidde Nambooze simanyi Nambooze gwe basinze okwetikka ennyo lwaki tebamwetikka walabyeko Mpuuga ng'agenda emukono Nambooze yagenze walabyeko Bwanika ng'ajja emukono walabyeko Kasibante ng'agenda emukono ye Nambooze ye masinale nakubuuza gye nasookedde nti akalwakake yakamala dda bamutaddeko taboto girabanga nako kati njagala nkubuulire kana akalwa ogenda kulaba Reverend Peter Bakaluba mu Kasangaze mu Parliament ku babiri kali kati w'abantu aba Peter Bakaluba mu Kasa n'owa NRM nanifa Nabukeera baawula bwabwe ne Nambooze Nabukeera abadde akulembera district namba naye kati yasazeewo kangende mu municipality anti yasamba gwakifiiriza gwakifiiriza so kalekeeyo kapikinga kalekeeyo okay asamba mupiira gwe gwakifiiriza naye ffe gwatusambira twagala era nze Mukama Katonda senga nkolera ekyamagero Nambooze Muwanga Kivumbi Lutamaguzi gwo mugaseeko Aisha Kabando ye yavaayo dda zaake neza akaina mulimu ki mu Parliament simanyi sijja kulimba kubanga abaddeyo nga tumulina mulimu ki simanyi naye ekyo kigenderere kyetwakugamba ti bano bakolera nakyemalira omulimu gwabwe omukulu obadde ogamba Katonda kweca akolera atya Katonda Nambooze obadde oyogedde Muwanga abantu abo njagala bakomewo mu Parliament saba Katonda nkolera ekyamagero baleke koma mu Parliament lwaki nkoko yange nja kugirya Omuganda toyagaliza Abaganda banno ekyo ekibuuzo bakimbuuzizza nembuuza nti Bobi Wine bwamma Segona Kadi olwo yaba tali ku muganda munne naawe omuganda omulala gwe bayita Walukagga batali ku muganda munne nze Sewandagi bwe nzijayo omuganda gwe bayita Kivumbi nenjagaliza omuganda omulala muganda wa omusomesa wange Ramadhani Gobi nemwagaliza agendeyo olwo era mba mpala na muganda munange olwo mba ndi Busoga ye Nambooze bwagendayo n'akomerera gundi emisumaali Mpuuga olwo yaba ayagaliza mukyoli munne aba alwanyisa mukyoli munne Mpuuga mulundi awe muganda saba omusajja wa kitiibwa oyo mwesonyi byayogere oba bijjawa yamanyi naye musajja muganda era Kabaka yamusiima namuwa owekitiibwa nabukola so eyo enjogera yaddibye Kyagulanyi be yamakadi n'abasikiza ebikojogo Baganda nga naye muganda Kyagulanyi yalikawo abaana baffe Abaganda n'awasa omwana weeri owabali ebyo byayagaliza Obuganda ebimu saagala byogera kuba binnafu yabinteeka ku leve yawanze ennyo saagala kubibajjukiza naye nga mbimanyi saagala kubyogerako omuntu n'atuuka okunafuya buli kintu ntunulira Parliament ya Buganda kokasi ya Buganda mu Parliament ya 2026 nga ba NUP abona bayiseemu nga Kyagulanyi bwe yabawadde kadi nga Lubongo yagikulira esentebe Lubongo ya leader opposition nga ye chairman wa Buganda caucus naye baba sana fuate bojogenza na futula muntu ule ajja kuba bajja kimwa baba bajoze nnyo tali mu Buganda caucus Nambooze taliyo ngawe bakimuwaddi Nambooze bakimujjako ne bakiwa Muwanga Nambooze ya ina position timu NUP
sigimanyi omanye bye namboze ina position kimwe ebene yo pindwawo bimanyimu katono nnyo oba namboze era yaveeyo ku mpuka kubita nagamba bali mu meeting bonna mpuka ne bamugamba sente wazifuna nagamba nazifuna ne bamugamba ng'omusajja omukulu zizaayo sente nakkiriza jazizaayo era namboze agamba kutabuka n'empuuga mpuuga yasese tukakuva mu meeting gye baalimu nze kyendowooza ekyatabula mpuuga ne Namboze nti mpuuga teyazanya kazanyo kaba Namboze bawa ne milioni 29 Namboze ne banene bajja mu mawulire ne mubateekako ne kamera sente bazizizaayo bwe baamala baziteeka mu bisawo byabwe ne badda waabweka kati ekyo kyekyalema mpuuga okukola naye ekyo tekikujjaayo kumulwanyisa mu lujjudde nze omuntu gwe nnina ne baba yampa siringi 10 mu bulamu bwange 10 bweruti sirwana naye banji batuwadde tetulwane kati ebyobufuzi gonna bisobola era mbisobolera ddala nze ndaba Namboze mutuufu munnabyabufuzi bisobolera ddala wano abagaye mbu sikyali mugezi mbu bwe njogera ebyabwe lolemba omugezi bwe nayogera ebyabwe emyaka ena bampaaki tebakwangayo akantu kiki ani yali akantu tewalipotinga ku kitebe n'ofuna sente ku kitebe wali ondabyeyo mbuuza bubuuza oba Ssenyonyi nakubira esimu nagamba sente mulina zifuna ng'ani azimpadde era nabadde tulasimanyi Patricia Sewungu nga janvuma naye nga emyaka ena ngimazeewoko nga njogerera National Unity Platform Patricia Sewungu tamperezangayo yadde akameseji akagamba nti thank you kati Patricia Sewungu ye wa kibiina ki Patricia Sewungu mbega wa National Resistance Movement Bungereza ali mu National Unity Platform ng'akola omulimu ogw'amaanyi ennyo mu National Resistance Movement ogw'okuyamba okumanya biki ebitranspiringa mu National Unity Platform mu diaspora si yo yali agobeseza Map Media yoyo yennyini Map Media mbu yefuula ayagala nnyo struggle ate olowooza yali ne kadi yali agenda gifiirwa musajja wattu bagimuddiramu luvannyuma naye Map Media ebizibu byafuna waliwo bimanyiirwa okumuma kaadi era kuba bano tebasiima mu Swahili agamba nti asante ya punda ni mateke olwebaza lw'endogoyi lusambagere okwebaza kw'endogoyi ekuba bukubi mugere lusambagere bebano bannamboze bano bapunda kati bebaza ababa beeyirawo omubiri so njagala kusaba abantu nga bano abamu kati tuyanga mukwano gwange nalukola gwe natandikiddeko munamateeka mugondeevu anoonya kaluluka bubaka bwa paalamenti era mubaka wa paalamenti kati aleke balimu ezafafagane Lukwago yanoonyekake naye mbuuze kiki Lukwago sikyogera mu bubi kiki buli wa NUP mu Kampala buli watuuka katuuti bakuba Lukwago naye omuntu omu omugezi atanaba kikola Shamimu Malende Shamimu Malende nti yamanyi Malende yo yamalulwa n'omuzannyo gwe n'afuna tikiti ye anoonya kake naye muli anyama kwato muzirawo n'akuba Lukwago Zahara Luyika n'akuba Lukwago Nalukoola n'akuba Lukwago Serunjogi Ow'eddembe Ssenyonyi buli omu n'akuba Lukwago naye ng'abo bona Lukwago yabasooka mu byobufuzi Lukwago bamukuba n'avaawo era ekibuzo kyange kyembuuza tisinga tuwangula Lukwago Museveni aba avuddewo nga fabagala Museveni ave mu buyinza tujakanye kubanga amaanyi bagatadde ku Lukwago ku Ssemujju ku Sseggona ku Mpuuga Kasibante Joyce Baagala balina ttiimu awo eringa y'abantu 8 gye bali kubajjaddeko tabbo bwe tujjawo abo nga Museveni agenda kirabika kati ekyo kyenkugamba nti bano bakozi bannakyemalira bamulyanyama banoonya akalulu kaabwe nze siraba tewali nsonga lwaki ogenda n'obuvumirira Lukwago tolinawo bagaana kanoonya kubanga balina omulimu eno baliyo okutwala bifo naye waliwo yabasindika okukola omulimu era bagukolera omulimu guno tebatandise leero okugukola bamaze ebbanga nga bagukola bannamboozi ekibakubya kulya ssente eno n'eri omwana eyakulaba nga bakuwa ssente eri ate n'akulaba wano nga nazino ozirya yakuba n'akumenya olubiriizi nga ye alaba musajja atwasiba alebukana n'akamundu nga kamumenya nga tafuna nga gwe buli kiseera ofuna yakuba n'akumenya olubiriizi Azabali sente zigendere mu ddwaliro z'ofunye n'okutta batta Bashiri kwe kusirika ye n'agamba anoonya likes ng'oggyeko ebyobufuzi Bashiri kyakola kitegeera ate mumwerabiranya nti kyekibi mujja kwerabira nti mwamugye mu paalamenti era muddemu mumuwaane mu mawulire mulungi era nze mbadde muwagira nnyo akomewo mu mawulire lwaki ogalawo kyano yo ne weegatta ku ye nobanga oli mukozi wa Bashiri si gwe mulungi ate oba mulungi mu mawulire mulungi era wakomawo nga munnamawulire akola omulimu gwe ng'owamawulire naye yabala ekibalo kye azze mu kalulu n'afuna emyaka gyegi
Etano. Simanyi omulonzi mu constituency ya agamba nti ze Basiri yampayo 1000. Nze nalindireko emitwalo gyejo. Nga mukwano gwe nga munnamawulire ng'omulonzi. Nga munnamawulire. Twesanga ku parliament yawo. N'agamba nti Matias Sekanja ku kankuwe. Mukusala ate kati erinnya lyange tagala sitalimanyi nalimanya kubanga nalimanya ntwala 10. Nze nasoko mukuba story nga bamugoba mu constituency ye. Era nakuba essimu nangamba njjeyo neŋŋaana. Neka twamusanga twalinga banaawo ku parliament. N'abawo ebiri awo. Natwayoko ku mazzi. Nera sewo twagobagana naye mpaka waggulu okumufuna. Naye bakoma mu mawulire yesi. Yaba wakubejjako. Asi kutwejjako. Anti mwali mugobagana. Omubaka yena wakugobagana naye. Omuntu yena akusinga kaliba. Sewanda jiwabanga nsinga. Sewanda sigena mufunira kakeeka. Kugobagana naye. Kyovoteeka mu amaanyi g'okulaba ng'onnoonya. Aha. Kati oli Kimbo wa atateeka mu maanyi kyabagamba na mukyawa. Addauna. Kimbo wa update. So agamba balonzi be tebakyandaba. Naye ng'ate ye yennyini yatateeka mu maanyi kunnoonya. Olaba Matiya nzija mu bibuuzo n'andeeta Kimbo wa updates. Webereremu. Kakati njala tumalize ekintu kino ky'opposition kubanga abakulu mu byo basajja bakulu batali mu byabufuzi bakowe bana byabufuzi abandi badde mwensa okulwanagana n'okuyombagana buli katikiti bana abaana abato abajja mu byobufuzi bana abalabirako ki omanyi waliwo ekyewuunyisa omwana ajja kuteeka comment agambe nti kale Sewanda jinkuze mulaba mu byobufuzi era nga ndi naye nga mwegomba naye kakati omusajja oyo yanswazizza naye watandika okwegomba Sewanda nyiga alina emyaka 2 mwegi Sewanda ji kati ali mwameka mu 5 gwoli mu 3 tubalitandika ddi okwegomba anti Sewanda ji space yonna agitutte gwokimanyi nti mulimu abasajja n'abakazi n'obutebe bwa TV n'obwa radio Matiya babula buwandikako mannya gaabwe Matiya ewiiki eno yonna bukyanga etandika badde okyaza Sewanda ki okuva ku makya okyaza Sewanda ki wano ntaddeko essaawa egi mu lunaku mulimu essaawa 10 n'ezi olwali wakakola abantu bameka ogenda teeka pulogulaamu 12 nti wonna wabadde wajjudde lwaki abateekayo komenti tebajja ne batuula kazindalo baleke bagambe nti Sewanda nze Sewanda ginamala kujja waani okubeerawo ani yavaawo n'aŋŋamba gw'oŋŋamba nti ssebo kyanjo yavaawo n'agamba nti nkwadde Sewanda nze siringanga Ssemuji Ibrahim Nganda Ssemuji Ibrahim Nganda kale ganjuba yamutunula namu identifyinga n'agamba nti ekifo nkivudde mwana wange akikole ki akitwale naye era agenda omu identifyinga nga ne Ssemuji we yepositioninze nga walabika kati bano abajja okuteeka comment ku nankanizo ne bantu ngoba ati aba comment ne comment ze nyini bali baddenga baziteeka ku nga zibasikiriza omanyi omuntu ateekako comment n'ogamba nti nchako omuyita gye naye kwa abateekako comment olina gw'ogamba nti ajja atuule wano mu kamera abamu si batuuzibwa ku kamera abamu bakubi banduulu kubanga ne mu byobufuzi wali abakubi b'enduulu oli atya n'okuwandiika erinnya lye ng'ateekawo ayinza okujja kutula mu kamera Sewanda gye yatandika omulyanga ze natandika okuwulika mu byobufuzi nga n'emyaka 17 Nika tobaddeko abateekako comment tona bakubakomba kampala abateekako comment ejjaka zakunyize ziwedde zona zirabanga zikulumbye direct nazikuba ebituli mu kusoma kwa mateeka Sewanda ji wala tekuliko n'omu yali abitegedde binawandiika kubanga ne bwe nabawandiikira ebinene bwe namala okuteekako comment ennene ziri zonna ne zikoma tebaddamu kwongerako nali njagala ndabagi discussinze agambe ni mwami Sewanda ji comment eno gy'otaddeko kino kyenjiwakanyamu era bwe wajja kuwangulano saabalaba kati bana abannakigwanyizi abaliko eddogo abaliko kinaawuuzi yanaawula Nambooze emukono agende luddawa n'aleka bakaluba mukasa emukono nga yeriisa nkuuli era akalu kagenda okudda nga Nambooze ali mu kyako naye ndowooza bangi abajja osala embuzi nga Nambooze awanguddwa kuba mukazi wa mugundivu mu byobufuzi bamulabanga omuziziko mukazi wa ntalo kyekigenda osazisa abantu embuzi zaabwe naye ndowooza era entalo zeetaagisa mu byobufuzi si buli bw'oba onoonya omukyalo ow'okuwasa togenda mu maka ga kitaawo kubanga bannyoko bawala balungi n'otandikira ku abo wano mu Kampala nina abayamwayayi kyeyaŋŋamba nti buli muyaaye gw'olaba mu Kampala ne waaba mubbi ne waba nga musazi wa nsawo alinayo gw'atabba alina gw'atasala nsawo tekituufu kati gwe bweweefuula kakozaakoza nga buli wamu olikoza ne mulweffumbe ye Nambooze kati yeefudde kakejje tabula ku mukolo buli wamu alina okubaawo naye ng'ate no mu kusooka kati ajjira bwereere mu kusooka yajjiranga ssente okimanyi nti yasaba Kyagulanyi miliyoni 2 okugenda kulaale ezo bakendeezaako bukendeeza
naye yasabaga Namboze ngende Lutamaguzi naye yasaba 2 ngasaba nyingi kati agendera ku bwera bayinza okubeera nno bampagisiza bamuwadde 2 naye bamaze omuvuza olaba kati agendera ku bwera ngoli yasabanga 2 kibanga muyimbi nga luli yayimbira milioni 5 kati yayimbira bwe akali nyababu ya mipeka zindalo Namboze mbaka wa parliament owa TV ne radio wina lwalo ko mu parliament nga ayogera ensonga n'ogamba nti naayogedde ensonga ye campaign manager we Masaka right si campaign manager wo mukono ewaabwe nego Kyagulanyi nga mugezi akwata Namboze amukubisa empuuga bakyali anti kati Kyagulanyi omulimu gwe gwakola gwe guli ogumanyi kati anoonya ono waayitirawo nti kwata ono nono bakubagane bonna baffe tubawone ate bonna jamaliza abasuule bamuwanga bonna tasigaza basatu 2 asigaza basatu 2 asigaza Namboze Muwanga Kivumbi ne Lutamaguzi yakamwega Lutamaguzi tetumubala mu eri timu eyasooka Lutamaguzi andadogo Lutamaguzi musajja tuyokubiranga masimu ge ku radio Katonda namuyamba navuganya nayita naye twogera ku bali eri Gang of 7 Sweet 2011 bali omusamba asigaza akaba 2 bokka naye bo beewaana nti bali bulungi 2 basigaza bota abasuule tomanya Muwanga Kivumbi ensonga emusigazaako eryeki bino byonna ebikubya bampuuga Muwanga Kivumbi yabirikodinga n'alya mu banne olukwe n'abiwa Kyagulanyi olutalo luno oli wakati wa Kyagulanyi n'empuuga Muwanga Kivumbi yalikodinga n'abiwa Kyagulanyi kati Muwanga ayagala nnyo Kyagulanyi okusinga Kyagulanyi alina ensonga lwaki akuba mpuuga si ya milioni 5 naye ate ojjogera kubanga ate bw'adyogera ajja kuba aloopa Muwanga Kivumbi naye nga kyo kimanyiddwa bulungi nti Muwanga Kivumbi ye yaliikinga information ate abambagamba Namboze nti Namboze tabeze ebitooke bye bigwa bombi kati bakola omulimu gumu naye omulimu gwabwe ogwo guyamba oli ne kati kambuze omanyi nti Museveni agezi wamulabyeko Museveni musajja mukadde naye adda buto buli lunaku naye walayo Lukuŋŋaana Kyagulanyi ndo yakubya Arua enkuŋŋaana ze bakuba tuzirabye ebbanga omusajja yakubye Lukuŋŋaana mu Arua neŋŋamba werabidde Lukuŋŋaana lwe yakuba mu Arua mu 2021 Arua si gye yafuna Kasiyano Waduli si people power si gye yatandikira anti bwe tuddayo ate Kasiyano eyo balina okufunayo mbaka wa Parliament anti bwe twaddayo Kasiyano Waduli teyali ku kaadi ya yawangula teyali ku kaadi ya mpu ya Kyagulanyi yawangula so kama Kyagulanyi yasimbayo bantu naye tetwafunayo yadde kansala ku ero si wano Kasiyano Waduli ye yawangula teyawangula anti kiba omulimu gwali guyiseemu kubanga yawangula ali waki nesona ebyo byogera nga gwali we NUP ddala sibanga oba naye wali ogenzeyo nga masquerade na kaadi ya NUP katwaki wagamba nga president wange nakugamba nze sigamba ko Kyagulanyi president wange leta akatambi bade nawe nze bibye kigira nawe siyinza kubyogera kate kale oli yogera kibina nze njagala kukiikirira national platform mu parliament nasana nga kyentunulira kiri kimu kyokka ne bannaye nga Kyagulanyi obwongo bwalina butuufu nga mmaze okulaba abajega tibasusa obungi kati nga njagala tatisi mu parliament lwa Buganda obeere ku bwongo naye nensanga ng'omukulu ekigendererwa kye kyali kyakujja bwongo mu Buganda ateekewo abo otumanyi nti Kyagulanyi yali mutuufu abamubba mu makaadi nga basewandagi anze tanyimangako kaadi saagisaba basegona olaba byayogera kati obadde omusuubira kwogera ki obadde omusuubira kugamba nti Sego Kyagulanyi mulungi ye no Segona mulungiko kubanga bwayogera mu lujjudde agamba nti akalulu kange ndakawa Kyagulanyi nze Segona siyinza kwogera nja kawa Kyagulanyi nze akalulu kange nakajja ku Kyagulanyi olunaku olabika ekimuli ku ntaana y'Obote Obote yatta kitange siina kisaawo Kyagulanyi ne bwe alibadde nga muganda wange mwana wa nnyabo ne ssebo nemweddira kyemu muto wange olwo lwe namuggyako akalulu kange siina nsonga ndala kuba bino byaffe na Lukanga tebikwata ku Kyagulanyi musajja wa Katonda ne Lukanga talina kyekola sewanda njagala otereze bulungi nnyo Lukanga mwakyankalanira ku seeti Lukanga mulabe wa Kyagulanyi nambeemu ono sewanda gigwolaba kati wano Lukanga ye yamukola ayogera bino kati taba kuba Lukanga sewanda kiteyali yogera byayogera era Lukanga akolera Museveni mulimba nnyo opposition nga mugitattanye mwabefula opposition ba masquerade ba opposition fe tuli mu opposition bali banaffe bali mu revolution ya kujjawo opposition
nzijukira olunaku bajja ko Mpuuga bwa opposition nalina ku NUP olunaku nasemba Uganda ku NUP ngampu nenda ba democracy atalabika nengamba tuli Bungereza tuli Uganda sanyo yakute mungalo Mpuuga ekifaananyi kirumye essanyu libaliko naye eryavaamu byali bikamba ne kakati byebibala betufu bamuterembwa nezimuluma ne kakati President Museveni golaba bana basajja banasobola okumwenganga at least 70% oba 20%. Kojja wange njagala kubuulira nakikugamba njagala kiddamu n'ensimbawo ne ssente nti tewaliiwo kibiina kyetongodde mu bwannamunigina bw'ekiti oba presidential candidate omu mu bwannamunigina bw'ati asobola okuwangula Museveni n'amujja mu buyinza. Kati ate nnyongerako ekirala kubaka ba parliament 57 National Unity Platform beerina bwegattako omubaka ogwo neweza 58 nawo ninawo ssente nze ate bweweza 57 nange nyinawo ssente kubanga ba incumbent be yalina 57 yakumya 3 mbameka oba 38 nayo yennyini yasuula nekumya 3 mbameka kati kwa 3 mwabo beerina nako balaka abagenda okugwa bawera tandikira ku Lubongo ya wano mama wange Misa Kabanda munafu nnyo to wakana yakawangudde dda munafu nnyo ogenda otunule wali gundi agenda kugwa chairman Nyanzi oyo yajja gwa oyo wakugwa oyo lo yajja wangula loyi agenda okuwangula ojje wano Makindye Mulyanyama wakugwa Mulyanyama ajja wangula Mulyanyama ajja kugwa waliwo wenaalemu awo ogende Nakawa Waiswa Mufumbiro wakugwa oyo yakamazedda yakawangudde da kudamia kumusiba yakalidde da bagenda mulonda nga ali mukomera bagenda kumulonda nze nkubuulira bagenda kumulonda Nakawa ne 80% alayire ajja vayo alayire anytime muri tayavayo nalayira kana kambata ono James Mubirita yalayira Waiswa ekyokumusiba kyokka era okugira Waiswa butagenda mu parliament kwali butamunominatinga after nominating Waiswa ali mu parliament naye ojjukira gye nakugamba n'ebitundu 8 ku 75 ku 8 ku buli 100 ojjukira gye nakugamba Waiswa Mufumbiro gye yava okyajjukirayo eri nga muwagizi wa Igeme Nabeeta omuntu akyuka ngeri muwagizi wa Igeme Nabeeta naye waliwo NRM omuntu akyuka eri muwagizi wa Igeme Nabeeta nga mutabani wa Baswale Kezaala nenkutuusiza ne wali banywanga amafuta nenkubuuza kampuni kye yanywa amafuta omuntu akyuka bwe bakwata Eddie Mutwe ensomesa gye bamusomesaamu Olunyankole wagiraba Sewandagi Waiswa Mufumbiro bw'aba si waabwe kyekyabagano musomesa Olunyankole abakwata Eddie Mutwe bakwata Waiswa omusajja ali munda abakwata Eddie Mutwe bakwata Waiswa Mufumbiro omusajja ali mukomera anti mbuulira abakwata Eddie Mutwe si bakwata Waiswa Mufumbiro naye byonna byebyo Waiswa ali mu lwaki Waiswa tebamusomesa Olunyankole mu parliament alumanyi ne Sewandagi ba Aisha Kabanda bonna bali ba RCC kati ba NUP era bogera songa za NUP okubaddi Lubongo yennyini yagamba nze omuntu gwe nali singa okwegomba Museveni era nga yerolo modo wange naye namuvaako Aisha Kabanda okakasa wa NUP Aisha Kabanda we NUP okakasa tomulabanga si mbaka parliament wabutambula mukyala ku tikiti yaki naye wa NUP amyuka secretary general yamyuka Lubongo ya ojjukira General Edward Katumba Wamala Edward akyaliwo Katumba ko tatawo ku magye g'obote yali akolanga nga Museveni bali mu nsiko yali muduumizi w'amagye yali mubeezi wa muduumizi w'amagye nga si wa UPC kigaana kati si minisita wa Museveni kigaana Anita Amongo yali special agent mu FDC ate deputy wa Anita Amongo ojjukira omukazi eyalinganga atambula n'Erias Lukwago ow'ekitambaala ku mutwe bamuyitanga batya Lukwago ki yeshifula Lukwago ali luddawa kati si kyogezaako tegeeza kubano funa ekyokulabirako ekyo ojja kumanya Aisha Kabanda ne banne kikye bakola naye Lubongo yaye akalulu ka Kampala Central ajja kawangu mpazi ko Luziya namuteekako akazito oba n'ennaku yaawo naye Lubongo ngeri abalonzi b'e Kampala entegera yaabwe gyeri bwetu waliwo yambuleera tiikinga bajja mulonda tebajja mulonda olw'okuba nti nno simanya mbu bw'alina ebirowoozo ebirungi naye bajja mulonda olw'entegeera yaabwe ng'otunafuyiza nnyo fe abalondera mu Kampala kugambye bajja mulonda olw'entegeera yaabwe kojja kankwesonyiwe balonda Naluyima we Wakiso ate nga bamumanyi nako omukazi yajja okubeeyanjulira ku lukuŋŋaana ne bagamba yono mbaka muwe Wakiso nga bagamba ani yamulonda oyo
myaka egyo era mu busiru bwabwe era bajja mulondwa kubanga ayina ambuleera Sewanda jira bafuna ambuleera olowooza abalonzi babuuza yaani ono abawana e Kampala wakisone mukono kojja kankwenenye era Sseggona nze gwe nsaasidde musajja wattu amaanyi gonna gataddemu omanyi mwe Sseggona mwasalawo kumuwaayiriza omusajja yawaabira Kiso naye mwe muba musoma amawulire mugamba nti Sseggona yawaabidde Walukagga naye Sseggona kampeni zimwegezaamu muti kojjanja kusituka Sseggona kojjanja kusituka wano ku seetiyo Sewanda emboozi tebankadde naye abasajja bo bagambe beetereze sebo tukomeawo kojja epulogulaamu yayo tugikomya kati kyeyakoze yafunye omulala abeera mu open roof tabeeramu ye koli yasooka okujja namugamba nti wano tewali buzibu vaayo Sewanda tugenda kukoma wano naye Lukwago mugambe yeetereze bayinza omutegula baateeka ku lukuŋŋaana lwe abeegendereze Sewanyana kye yakoze mu bigambo bye yayogedde bali mwezo siganye bali mwezo aliko obulemu niwe waliwo ebintu byotayogera direct bali mwezo tatukaabirira si asoose okuba omulema mu nsi muno abantu bangi abalema era n'omukisa okuba nti nno ye yawona ne bamutemako ku ggulu abala accident zibatomera ne bafa Nabukenya bwe bamutomera yaddadde engulu Nabukenya yafa kakati bagume banywere okimanyi nti Lubongo yati yaganze ku debate NBS gye yategese eya Kampala Central kiki ekyamutiisizaayo nalabye awandika ku XM otajja genda mbu ye yeewuunyiza aba NBS oteekayo fulaya nga kuliko ekifaananyi kye yabagambe tajja sobola kati olabanga ekizibu kye tulina kinene bulijjo bayomba nti CBS tebawa mwagaanya ate NBS bawadde omwagaanya ate tebajja kugendayo kati kiki baagala abenupi bonna debate zonna bazigaanye naye gwe kati nawe mbuulya mazima Mulyanyama ayinza okujja mu debate y'Oluzungu kebe ya Luganda talina byayogera Masias Walukagga ayinza okujja mu debate y'Olungereza ey'Oluganda yasobola ey'Oluganda asobola naye era nga yakuyimba nga si yakubaganya birowoozo nga yakuyimba naye kati Lubongo yamanyi Oluzungu lwaki teyasi nalabye Luzzi bannakuya weebali okwogera kitone ne Misa Kabanda teyasi n'ebyokwogera tabirina Lubongo ya yalina kimu kyokka buli awali ambulera tiikinga era abalonzi bajja kumuwa lwa busiru bwabwe tebajjamu olw'okuba nti no nze kikulu seesimbyewo mu Kampala niyo bakwesimbawo wali kawulidde bwebaana banaamuwola obusiru bwabwe bamuwe bajja muwa siina kyendaba mu ekyo naye banyabo ne basema kujja wange leera ngwiridde bugwizi naye mbategeeza nti mujja kuddamu okundaba ku mikutu gino oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa December 5 December yes 5 December okay wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Center Mukasa Sewanda G basikutte ku bantu be baavuganya nabo tango baako mangu naye bw'abanga ye yayina abange bw'aba yayina abange baatemagana tayagala na program tugimale ayagala tumale ku n'essaawa 3 nga owagira material wanga bwanika oyo simuwagira badde mmanyi omuwagira nze ndi muwagira wa Lukwago yekka Elias ne Sseggona ate Mpuuga y'omuwagira siwagira lutalo luwo kati we na NU bati ye nga yo yagala akome mu parliament tewali ensonga emugaana akomewo akole ssente wonna abadde osinzira okubeera ng'otulaba tugenda koma wano anaazikolera wanga bwalupu mwe mwagamu mwe yakolera ssente mwabumujjako ate ye mulungi omu tomanya DF eyinza okufuna abaka abangi nebeera the opposition erina abaka 9 bwe bajjayo bonna teyinza kusinga National Unity Platform ey'ebisatu National Unity Platform gwe gibalire mukono Wakiso Kampala Mitiana Mpigi Mubende tobalayo kuba tebafunayo buli wadde omu naye bajjafuna mu Arua otugambye Arua basobola okujjayo mubaka naddala Arua City ani gwe basimbyeyo owa Arua City bajjayo bamusimba nzima kakati ataliyo abakulimba NRM buli wamu yasimbawo oyo amawulire agaveemu agenda namulaba Kyagulanyi nga amuwanika omukazi oyo ave mu Kyagulanyi nga agamba uno wana opposite waffe oyo ave mu mawulire agende tukomye wano Sewanda G mbaata
aliwo oyo senior sebo bwabanga kati mawulire nga nanga atabi neba kwa musajja we ne yupi nnyo kye kizibu ki najja sesetuka nga basewanda gye basesetuka tukomye wano lero tutandikira awo akuuma atakumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.